banya nokule ku nsonga gyoyogeddeko ntukyukakyuka mu byobukulembeze obufuzi n'obufuga abantu naye obukulembeze mba mukulembera bantu kaakati bwe tudda ku ensonga zange z'okukyusa okay ozinyumidde tugenda ensonga nyana tuddeko njagala ozigatte bbiri mukama wange waliwo ekibuuzo ekinene lwaki ba artist kubanga bwemba naawe nga Dr. Jose Chameleone ojja kukkiriza erinnya eryo lyemmanyi lyenja okukozesa lwaki bannabyabufuzi nga twolekera akalulu kano aka 2021 mwettanidde nnyo okuyingira akalulu lwakuba nti mukuyimba sente tezikyaliyo muddukayo okuyingira kusaba muyingire mu byobufuzi byaffe eno oba nsonga ndala ekyo kibuuzo nja kusooka naye nkubuuze kasina kuddamu nti fe abayimbi tetuli bannansi eddoboozi yaffe terigwanidde kuwulirwa ati nja kutegeeza nti bwe tudda mu history wa Uganda waliwo ebiseera byajjira nti ba royals bebagwanidde ebifo wajjukira twatufugibwa British colony eyo basangawo obufuzi basanga obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka bwe babasangawo era ebifo ebyasookerwako byali byabalangira nabambejja olwokuba nti bebasanga mu system ebyo byavaawo ne wadde omulembe gw'abasomi baprofesa ababaaliga abagundivu ennyo omwali Bogote nga tosobola kubeera mukulembeze nga tuli profesa kakati bunnaye mu ntambula y'ensi nga Katonda bwagera wajja omulembe gwaddako ogw'abalwanyi wajjira Idi Amin eyafuba okuva 1970 mpaka 1979 oyo yakulembera ddala omulembe gw'abaki gw'abalwanyi era Obote okudda mu 1980 yafuuka Tanzania ngera ne yajja namundu omulembe gwali gwabaki gw'abalwanyi najja ayingirwamu Titokero Lutwa mu 85 Titokero Lutwa n'ayingirwamu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bonna bwali gwabaki gw'abalwanyi kati gavumenti ne ya 1986 bwe yajja netwala obuyinza ne bagezaako okwagala okugamba nti bagenda balansinga buli mwabe nti ateeka eddoboozi lye mu bukulembeze bw'eggwanga lye kale bwe tudda ku nsonga ya Lord Mayor waliwo omulembe gwayingiranga gw'abannabyabufuzi bawonerwa abasinga okuva mu LDC bonna bekola ki bayingirira mu kintu ekyo egyo emirembe zijja gikyuka so omuntu mukwano gwange wali atuuliza n'ambuuza nti tugamba nti abayimbi ffenna tonyiza ebyobufuzi ekisooka kuba kusomoozebwa nti mwagala kugamba nti eddoboozi lyaffe munnange nojja nkutegeeze tuyimba musical tuzza ebbanga nga tukulembera abantu netuyimba music nga tubabuulira ekitutudde ebbanga lino tetutuse is because tukooye byogerako nga tebitekebwa muki mukola netusalawo naffe tusula omugigi gwaffe ogwaba mastermind abasajja abagumu abasajja abategeera abasajja mulooza ati batambula kirunga biwugulu naye nga abasajja obeetegereza mpuliza nga beetegereza embeera y'obulamu bwa muntu wa bulijjo jjukira nze nyimbira abalina n'abatalina nyimbira abagagga n'abaavu kaakati tukooye okubeera eddoboozi erituusa abantu bukulembeze netusalawo naffe eddoboozi yaffe tulituuse mu bukulembeze ate tukole ebikola ki bitunakola so kusomooza kw'amaanyi so temudduka mu industry yammwe temunoonya sente mukama wange kufe ffenna abeesiima enjaga weetegereze ffenna twesobola sinoonya bitiibwa kuba ebitiibwa mbimazeemu emyaka 2 sinoonya bakyala ndi musajja mufumba ate nabo abajagala bali babeera wange bikoze tenenga mano sinoonya lupiiya wabula noonya obukulembeze obulambu bukufu noonya okuba nga nkola ebiruma omuntu gwe mbadde neeyimira ebbanga lyonna omuntu gwe mbadde nsoloozaamu laavu n'ensimbi zinfudde kino so kangwe example esembayo tulina ensi gye bayita Liberia ngimanyi bulungi Liberia ekulebeddwa abantu abafaanaganye nga bana bali batukulembera nze bempita ba 10% nakikundi byoluvannyuma kati mu 90% nweetoolayo omusajja gwe bayita George Weah yali musambi w'omupiira yayita mukusomoozebwa abasambi b'omupiira niye baganda basobola okukulembera byakoze biti munnange Katonda yalondamu nga bakiyimba George Weah n'afuuka omukulembeze waki ngera bwe bigenda okubeera mu 2021 omukulembeze addako mu manyi kati olw'ensonga eyo nti
omusambi omupiira omulala ena bwali yetoolayo n'agamba mbu ayagala kubeera mukulembeze wa Liberia okusomoza okaliita tekujja kufaanagana kwa George Weah. Ensonga lwaki nti George Weah yakakasa nti nibasambi omupiira ne mu talent and sports ne mu entertainment wasa okuvaayo abakulembeze bakola bange balina okuunderstand nti owa boda alina eddoboozi, omutembe alina eddoboozi, aweereza emmere alina eddoboozi, omuyimbi alina eddoboozi, wajja kujja n'omuleme nga gwa radio presenter nga ggwe, era gye bali bannange wajja kujja n'omulala nga gwa bapasita, wajja kujja n'omulala nga n'abatembeeyi bafujeyo omukulembeze nga naye agala kwesimba ku bifo byo, wajja kujja. So eno generation displacement oba transition Mukama yagigira bwatyo, si nti tuzze mu kinyumu ebinyumu byeno gye tuyimbira. Si kabonero kano nti waliwo okusoba azin nti failed state naddala mwe ba artist baffe bannamawulire bwe tuyingira okuyingira mu byobufuzi, si kabonero kalaga nti state yaffe erinze kubanga mwabanafunafu ku lwansonga katono kubanga nze nga wali abantu nga yagamba nti nze Dr. Jose Chameleone Mayanja kasita alagira nti kwa president Mpoyo saagala kirala, so kati nga tugamba nti amaloboozi gammwe tulowooza nti gandi sigadde gawulirwa ne wali era musobola okukola enkyukakyuka wali nga temuyingidde ddala butereevu mu byabufuzi. Nja kunyonyera history abampuliza nja bamutegeere nti njako example ya president afuga eggwanga lino yali musomesa ng'asomesa Tanzania, yali sikadde musomesa naye enkyukakyuka bwetuuka eba etuuse abantu abagala nkyukakyuka. Nkwada examples esijja kuddingana nti kanzireyemu yokka nti ojjako era omulembe nga gutuuse nga n'aweereza emmere naye ayimiridde ayagala kubaako kuba n'abaweereza emmere mulimu abaasoma nga balina qualifications ezo. So kyenjala kutegeeza mukwano gwange nti kino si kinyumu wabula yembeera y'ensi bwekolaki bwetambula. Amaloboozi g'abantu galina okuwulirwa bwe tuba betulonda nga tubateekayo tebatuusa amaloboozi g'abantu. Ate ffe lwaki nayimba mootomooto nayimba mootomooto obuli abantu katupakase bambi abantu bagamba bakole naye nga obubaka obwo bwengezaako okulaba nti mpisa mu music esobola okutuusa mu bukulembeze. Omanyi bakulira incidences nyingi nnyo n'osanga nga houseboy wawaka yeddiza mukyala w'omumaka bw'ogenda n'onoonyereza emirundi egisinga obudde bbawo mu maka wa mukyala we bamutono ono houseboy najja agwa mu gganda ly'obudde n'alikozesa. Kakati abakulembeze ne tulonda nga tubasuubira nti bagenda tulungamya bwe bati batusobodde tulungamya yessaawa tutule mu kyombo tuvuge abantu tubalungamye mu ddoboozi nnyini eri abantu. Jose Mayanja tubadde tukumanyidde mu music era music ya Uganda tuyinza okwogera bigambo 10 mutali Joseph Mayanja oba muli az'amaanyi otandikira naye katuli mu byabo wabise byabukulembeze atakumanyidde eno Joseph Mayanja ebyobukulembeze oyinayo mukulu ki otandikira omukulu ogwo mwoyise okulaba nga oba nti kati nzize ku ntebe yabwa Lord Mayor. Omanyi niyanze ekibuuzo ekyegende naye nga nja kutangazaamu nti bantu banyo tebalina mirimu because tebalina kyebayita CV ebintu by'emirimu ekyo nti omuntu agenda n'akuguka emakeeni bamanya nti yakuguse mu IT bwakuguka mu IT n'agenda asaba omulimu ng'oli agukola alina diploma mu IT naye ng'agukoze emirimu akoledde emyaka nga 9 ku 10 ne bammono yakuguka mu kusoma ne basigaza muli yakuguka mu gukola. Kati oli bwamala okusoma emakerere alina okuddayo ate akuguka emyaka 7 olwafuna omuki omulimu. Ebiseera ebisinga bagenda kumala emakerere babira emyaka nga 2 bwentebereza oba 2. Kati bw'ogattako emyaka 7 ku 8 ng'oli anoonya obukugu obwo bwetaaga omuwa omulimu bambi agenda okutuuka mu 3 nga maanyi gamuguba emyaka gimuyiseeko gatalina gy'alagamu. Weewaawo mu layini gyange y'obukulembeze gye nzaalibwa waffe nze taata wange abadde very active, jjajjange actually yali very active mu kibiina kya DP mu Singo mu bendo ly'Essingo yali omu kubakunga abantu mu Singo omwo era ne kaadi ye nezibu kaadi zasooka. Nze nga sikinoomu abaasomako nange bakimanyi nti mbadde nga prefect mu masomero gonna gye mbadde nga nkulembera okuviira ddala Ekampebe Muslim Senior Secondary School nali prefect for entertainment nengende katika mu SDA naye nali prefect
nengende progressive nali prefect kale ebyo byonna nali wankisa obiyitamu ng'omusomi naye ate obukulembeze bwesinza okukola mu bulamu bwange okukulembera Ugandan musical ow'omulembe gwange njagala nti mukama wange Joseph Mayanja yakeera olunaku nga maze senior 6 yange mu kutetenkanya okungi taata wange teyali musajja mufunyi nnyo yali civil servant ngakola mu coffee marketing board mama wange nga bamama bawaka asiiba waka kufumbira abaana nakulabirya abaana be nensalawo ngende Nairobi ekyalo Nairobi saamanya nti genda kukimanyi okulaakulana naye nagenda ndabikeko nti wano studio zaali teziriiwo ngende nenya opportunities panganguke maybe opportunities ziriyamba abantu baki abalala mu bitaali byangu nagenda mu bus corridor nakuyimbira nentuula mu corridor nasala ne border ye Kenya signa passport nayita eri mu bagiyita no man's land ne bus kwe nagenda yamawinga abasinga gye bawulira saagenda ku bus yabasaabaze nagenda ku bus ya migugu yali cargo bus nentuuka e Nairobi nenoonya studio nenrecordinga music mungu nanyamba nampandulako eddusu nenkuba mama Mia era mama Mia olwafuuka ensonga e Nairobi ne Uganda ne Kenya ne Tanzania mawanga gatulinaanye neneepakinga busente bwe nasooka okufuna mu shows nasooka okukola nengula studio gwe gyowulira olwayo gyoyitaliyo na Island Music Empire studio saagigulamu njirete yameze bwomu netwali twabudde olwo kati nga nzijja ku recruiting amagye g'abayimbi abanaalwanira music weki wa Uganda neneta studio yange wano natandikira ku Madi Tiger Bulamu Bwensi Lunyuma Kiro nenkwata Chaga nenkwata ba Lady Bantoni nenkwata ba King Saha nenkwata ba Radio Moses baani kati mukama wange tosobola kuba ku Lion Island mazeewo emyaka 20 tosobola kubanga toli mukulembeze omukulembeze omutuufu awo omukisa abalala omukulembeze omutuufu alabirira abantu ekkuba ettuufu omukulembeze omutuufu alabirira abantu mu mbeera yonna bakwano bagamba tibolaba bayimbi tulinga bagoba ddalu babeeraawo buli omu alina entegere ye buli omu alina ekiteeso ekikye olakozesa biri olakozesa kyo kati oba nti okwasaganya abantu awo n'obatuusa example gyenja okwesinga obulungi ti nasanga King Sir kantabye King Sir namusanga Kibungu omusajja watu nga muyimbi naye nga ngembeere musibye enjegere nemugamba jangu ekyatukole King Sir muyimbi wa ttende sawa zinayimba mu mawanga g'e Bulaaya newa ne waffe wakitiibwa Moze Radio namusanga mu saloon mu Ndeeba yali Kinyonzi nagamba kankuyimbe nayimba my friend kisookerwako tulina emikono emibumbi ekyokujja basajja bakozi ekisembayo ku ntiko tuli basajja bakulembeze ddala omuntu olwaleero alaze muna Uganda muvuka munange nayina nti owange batutise ku pickup miyitawo nekukyagula kisentamu bwe yajja wano okwesimbawo naddala kutandika mu Kyaddondo abasinga bamulabanga amala obudde bamutuliranga eyejaaka bamutuliranga aliko ekimuwaga n'essaawa n'essuubira abantu fenna basuubira revolution and change tulidani ekisembayo nkuze mu bayibuli nzikiriza nnyo manyi kati njagala abantu bakikwate bulungi nti Dawudi si yakuba Goliath apaana Dawudi yakasuka envumula yakuba Goliath naye Goliath okuyimirira emitala gyayimirira n'asooka ati okulumba Dawudi yatya amagye g'abantu agamuliki emabega eryo ejje teryali lya Dawudi wabula obwesigwa n'amaanyi ga Katonda gaali kwani mukama wange Katonda abumba abakulembeze mu mbeera yonna ate ebiseera ebisinga Katonda talina muntu gw'abooleka ng'ali obvious abakulembeze abatuufu Katonda baleeta n'abateekaawo n'abaga nti wayi kusizeeko omuzigo genda okulembera abantu naye nga mu history mukama wange tuwadde bakulembeze nnyo. Joseph Mayanja ayagala bwa Lord Mayor bw'ekibuga ekikulu Kampala nkakasa nti olina ensonga osinzidde okujja okuga nti kofuke Lord Mayor w'abantu b'ekibuga Kampala era nga nzikiriza nti ne obukulembeze obuliko bulina bye butambuza naye era ogamba nti waliwo ebisobi oba waliwo ebitatambudde bulungi. Okusooka ebizibu bya Kampala nga gwe ayagala okubeera meya w'abantu b'e Kampala obuzibu bwa Kampala ki mu kaseera kano? Ebizibu bya Kampala bingi nnyo era Kampala tali biro nga talina bizibu naye waliwo ebizibu ebyenkwatirawo byebizibu okulwa mu Uganda na Kampala mubeera ekisobola okusumbwa Kampala abantu balina mirimu
abasinga bukola wange mbalaba bangi nnyo eyo ngaga nti akola naye nga talina kyakola ali mu kwerimba nti akola. Abantu b'e Kampala ebbula ly'emirimu kintu kikulu nnyo. N'abavubuka kati okera enkyalo baga nti Chameleone atambula n'abavubuka bangi nnyo, atambula n'abayaayi bakola omuyita abayaayi si bayaayi. Just okutambula nange atambula nange n'asuubira nti n'omuwayo fite n'omuwayo kiwaya olulimi olufuna simanyi naye nga bambi baba bagoberera omuntu gwasuubira nti anaabawaayo ekinabayamba olunaku olwo. Kakati ebbula ly'emirimu eyo kiba nti abantu beekyayo, abantu tebalina mirimu. Ekyo bwe bakunyoya nti nja ku example nti okeera owa booda n'akera n'agula booda ye n'agigula ku looni miliyoni 8 for example. Booda eyo nze nga akola research mu tatambudde amawanga, booda bbeeyi ya booda entuufu eri ku miliyoni nga 3.5. Naye bwetuuka e Kampala wano gavumenti yaffe yaba nekyeyagaliza n'egitika omusolo gwa miliyoni endala 3 obuyingidde 6 n'ekitundu. Kati ku 6 n'ekitundu n'ono agikuwola olwansonga apangisa edduuka bamuleega omusolo naye n'akutikka emiliyoni 2 n'okukakkana nga sente z'ogulamu wiriwiri eyo zigula bodaboda 3. Kakati n'okukakkana nga owa bodaboda omusajja talina okusasula looni eyo emyaka emeka? Emyaka 2. Mu myaka 2 bodaboda yeewujja ng'okola obalabe nti looni eyo so gituukiriza eba ekutuse ebiseera ebisinga neewula empiki endala. Kakati nga tujjeko ebbula ly'emirimu, abantu bakola naye tebakola ki? Tebafuna. Watu wanafanya kazi lakini pesa yenyewe hawapati, tebafuna sente. Kati n'okukakkana nga tukolera mu kwetololera okwejaako obwejasi nga tukola naye tetwekulaakulanya. Kampala alina okubeeramu emirimu n'emirimu egyekulaakulanya. Kanku example endala eri very simple nti tuyina ekisaawe kya Nakivubo Stadium. Yes. Incumbent ali mu office Lord Mayor Kampala City. Ebintu ebyo alina okubiwa ekitiibwa ekisembera ddala lwansonga nti Nakivubo yakeera enkya ne bapromise nabaga nti bagenda kuzimba ekisaawe bakitereeze oluvannyuma bazimba amaki amaduuka ku bbali. Bwe basuubiza ne paka olwaleero ekisaawe ekyo kiri dormant. So nga ate ekisaawe ekyo kyali kicreating emirimu gy'abantu bangi nnyo. Kyakolanga sente ky'omu kusolooza omupiira ne kikozesa abakozi abaakolangamu, kyavangamu n'ebitone ebyatunanga eggwanga lyaffe ate ne bifuna ensimbi ne zikomewo ne zisiga mu ggwanga lyaffe. Kati olw'ensonga eyo nja ku examples tulina ba Jackson Mayanja abaasambanga omupiira, ye coach oba akyali coach wa Cranes probably. Mwavaamu abasajja ba Majidu Musisi, mwavaamu abasajja ba Lusambya abakuba engumi ne bagibunya ensi yonna ne Uganda n'emanyibwa ne baleeta n'ebitone bya ne batwala n'abaana abalala bakola omulimu. Kaakati ebifo ng'ebyo for example nkwadde example ya Nakivubo tujje tuna elaborating olwo yagadde njongereyo bw'ogijjawo oba otemyeko emirimu gy'abantu mingi nnyo oba ocreatinze unemployment omulimu ng'oguwadde omuntu omu azimbyako eri yeetoolodde ekisaawe ekyo naye ng'osse miliyoni y'emirimu and opportunities ez'abavubuka baki abaali meruse mu kisaawe ekyo. Kati ekyo by the way ekyo kyensinga okusimbako essira omugulabizo wange njagala abantu babeere nga bafuna emirimu. Okay, nga Joseph Mayanja kakasa nti olina ensonga semasonga ezoleetedde bannakampala zo tuguza tetulina okuwera akalulu zensaba mu kaseera kano sebo otulambuliremuko. Nja ku example nga nkomyewo ku mirimu gyennyini. Emirimu gino gyennyini nze nenteekateeka esuubira nti tusobola okukwasaganya ekibuga kyaffe. Ntambudde amawanga ngalabye n'ebyenda byeyo bikulaakulanya ebibuga mbikopyeyo era nja tubiteeke mu nkola wano. Ebibuga byetusinga okutenda bioperatinga 24 hours. Ekibuga ekituufu kyonna kyonna gikiyite kyebaka. Mu luzungu tugamba nti no creating an environment omuntu mwakolera. Mukwano gwange akolera mu ekompe ku Kyetula. Bawa akolera nga
waliwo ettaala nga watangala bulungi nnyo 24 hours osanga teyalinyose naye abantu amu banyukola okuba nti obudde buzibye kizikisa kikutte nanyoka so ezimu ku plans ekibuga tulina okulightingako ekibuga kyaffe kibeere nga kiri liita kisobozesa abantu okukola nga sibeeraliikirivu ojja kuwa maanyi nja kwetaano namukwatire osanga ababbi so omuntu okukola bizinesi yonna wagikola mu kibuga alina okuba ne security obwo katonda kusalamu ekirebi obwo si buvunanyizibwa bwa saidi eno ebyekikugu bwa executive anti executive era gwe nga lodmayor w'ekibuga go administrating go pushing executive okuteeka ebintu ebyo mu nkola kiba nti ze neeyita mayor owa solution